Minisita omubezi ow'ebyobuvubi mu ggwanga Honorable Helen Adoha alaze ennyiike eri abazadde mu ggwanga abeesuluddeyo ogwa Naggamba nga tebayigiriza baana baabwe emirimu gye bakola naddala egy'omu mutwe. Okulaga ennyiike eno abadde asisinkanye abakugu mu kukola emmere y'ebisolo n'ey'ebyennyanja wansi w'ekibiina kyabwe ki Uganda Animal Feeds Manufacturers Association okulaba butya gye basobola okuyambibwamu gavumenti ya kuno. Minisita agamba abaana abasinga tebasobodde kukola mirimu bazadde baabwe gye bakola okufuna akasente okugeza nga okubajja, okulima, okutunga, okulunda, okukakana nga bakabira gavumenti ng'emirimu we gitalabika eky'obulabe. Even you who is struggling, these less people who don't want to work, who don't want to manufacture anything, will come and pick yours, which is very, very unfortunate. So I want to ask Seed Manufacturers Association that the demand for what you are doing is getting very, very high. Asabye abakugu mu kukola emmere y'ebisolo okukwatagana n'okutambula n'omulembe nga bakozesa ebyuma bikalimagezi wakati mu kugikola. I want you to do more research. I want you to promote more technologies to see how you can be able to expand. I see how to access finances to enhance your of course you have already started even touching government if government can see how to help. So I really want to thank you so much. Wano Masero Frantiza okuva mu ggwanga lya Denmark alaze butya Bannayuganda gye balina okukolamu baganyulwe mu bulunsi nga nabo we baganyulwamu. That we can eat meat in a good manner, in a healthy manner. So that's really important. Margin on the production is a case which rising up logistic costs, raw material costs. So we have to look to optimize production. We need optimization, bring the brain into the development, into the process. Emmanuel Mbalushamana, ssentebe w'abakola emmere y'ebisolo mu ggwanga, agamba baagala okulaba nga gavumenti bakwasizaako nga kw'otadde n'okubaggyako omusolo ogubasuseeko. Gavumenti eguze nga 3-4 machineries. Kijagamba nti mweyo parish eyo abaana abo bamu bajja kudda mu nnimiro balime tugambe kasooli. Abo bajja kugenda mu factories balabe nti tukoze transformation bakole posho bagende mu maize bran. Okitegeera omukolo. So bino engeri tubisindika mu maaso ga gavumenti ne mu bantu kulaba nti bwebanga tufunye akademi tutuula ffenna tujja kulaba nti job creation emirimu gy'abaana tujja kulabika tulemese bino by'okusindika abaana ebweru ate nga wano ewaffe Uganda. Bo abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi balaze okusomoozebwa kwe basanze mu kulambika enkola y'emmere ey'ebisolo. Abantu bajja boonoonyeeyo ebikuba tebazoonoonye naye kati minisita kyogeddeko nti bali mu kikolako n'ekyokubiri nti okuteeka mu Animal Feeding Act obudde bwonna bagambye eri mu kutego ejja kufuluma kuba nti n'emmere y'ebisolo eyonooneddwa nnyo. So minisita kubadde amagezi okuba tutwongera okuba tuteekamu amaanyi okuba tusobola okukola ebintu ebyaffe wano mu ggwanga nga tujja bweru mu ggwanga. Then we have also tried to take advantage of the National Bureau of Standards Act by making sure that we have a number of standards that are available on our shelves. And these ones will be supported by the incoming animal feeds law, which we have drafted with our legislators and before the President for assentment, and hopefully we shall have it very soon. Bya Ohola Gabriel, Sorot TV, Omunyo.